يذوق عذابه أحد ولا يذوق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. أحبتي في الله، نرى بأخونا محمد السجري وما دار نبي byabaddewo oluvannyuma lw'okufa kwe. Waliyo Ssejjirinya atali oyo? Obulumi tusobola okubeera nga tubulina, walilahi alhamdu wal minna, naye waliyo Ssejjirinya atabadde oyo? Yoyo Muhammadi waffe ghafara Allahu lahu, Allah amusonyiwe era amusaasire. Naye ebyo bye tulaba, bye mulaba ku midiya, oyo ye Ssejjirinya miskini. Awangadde amanyiddwako bintu bibiri. Amanyiddwa mu kubeera kazannyirikirizi. Bye bigambo bye era bye bikolwa bye era abantu ko bamumanyidde. Wakatemba beera zezo zakuzannya zakatemba zakomekereza zimuwadde ettutumu ne zimuyingiza ebyobufuzi. Ekibiina kye yalonda okutambulizaamu ebyobufuzi bwe kyekyo, era bw'abadde akola atya? Bw'abadde awangaala miskini. Falamma maat, bwe yafudde ghafara Allahu lahu, Allah amusonyiwe, era abantu ekitundu kye, abantu be babaddewo mu kufa kwe miskini. Wafaalu ma faalu, ne bakola bye bakoze bate? Ne bakola bye bakoze. Owangaala otya gwe? Gwe owangaala otya? Nayagadde ku Muhammad Ssejjirinya ekintu kimu. Namwagaddeko ekintu kimeka? Kimu. Tiyalangirira nti yasiramuka. Era okwo kwensinziira okumusabira Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubagamba nti mumusabire obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukola atya? Amusonyiwe era amusaasire. Mumusabire Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe era amusaasire. Kubanga ekituufu obutali busiraamu yabuvaamu, famire yaabwe Bakatuliki, n'agamba nti nze ndi musiraamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala kimumalire okubeera nga amusonyiwe era amusaasire. Naye wakati mu kubeera omusiraamu ate saakoozi z'obusiraamu teyazeewa, wabula yasinga kwatiikirira na kuwolekera na kulabikira mu mbeera ya byabufuzi byabadde akola mu ngeri ye. Abadde n'ekyokubiri omuntu kyayinza okubeera nga naye takibuusa maaso, ekyokubeera nti abadde alabwako ng'agaba bw'atyo. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabiramula, abadde agaba lwaki? Ebyo byani? Ebya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo tubiramula. Tumusabira Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe era amusaasire.
naye omulambo gw'omusiraamu si bwe guto bwe guhandulingibwa. Omulambo gw'omusiraamu si bwe guto bwe gukola gutya bwe guhandulingibwa. Naye kyeweewa kyekikola kitya ekibeera. Alhamdulillahi hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera ye yekka atendebwa n'asuutibwa n'amatendo amajjuvu era amalungi agataliimu bukendeevu bwonna wadde obubi bwonna. Oluusi tetusobola kumusuuta nga bw'ateekeddwa kusuutibwa, wabula ye alinga bwe yeesuuta tabaraka wa ta'ala. Musabye Allah s'okusaasira kwe n'emirembe gye olubeerera ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era asiime ne kwabo abamukkiriza era ne bamugoberera ne bamutaasa ne bamuyambako okubeera ng'atuusa obubaka obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa okubeera ng'atuusa eri ebitonde bye. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asiime ne kwabo banaatambulira mu buufu bwabwe, era naffe tumusaba Allah atuweeko omugabo ku kyo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala oba olyawo lwaliyimirizaawo enkomerero. Abanga abasiraamu, abaami n'abakyala, Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulagira era nga atukakasaako okufaayo okunoonya okumanya ebyo byayagala era byasiima mu bikolwa n'ebigambo. Bwe tumala okubimanya, okwekubiriza n'okwefubako okubeera nga tubikolerako, n'ekigendererwa ekyokululunkanira empeera n'okusiimibwa kwe Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala atukakasaako okubeera nga tufaayo okunoonya okumanya n'okutegeera ebyo Allah by'atayagala era by'atuziyizaako mu bikolwa n'ebigambo. Oluvannyuma lw'okubimanya, okufuba n'okwerwanako okubeera nga tubireka. Wakati
mu kwewala n'okwekeka Allah okutusunguwalira nga singa tuba tubikoze ate n'okutubonereza mu mbonereza yonna. Ekyo nno kye kiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala, era Allah kyatukubiriza n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, ala falnattaqillah. Kale nno buli omu yeefubeko agezeeko okubeera nti atya Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yalina enkola ye, engeri gye yatambuzangamu obulamu bwe, era ng'alina n'ebigambo oluusi byayogera. Yatukubiriza nnyo okubeera nga tubirondoola. Yakolanga atya, yayogera ki? Yatukubiriza nnyo okubeera nga tubirondoole, era bwe tubimanya naffe yebeebeera enkola yaffe n'entambula yaffe, era n'atugamba okugyenywerezaako mu mbeera yonna. Faayo nnyo okunoonya omubaka sallallahu alaihi wasallam yawangaala atya era yayogera ki, okukwoba wenywereza era kwoba otambuliza obulamu bwo, okukwoba otambulira era kwoba onywereza obulamu bwo. Obwo nno bwe buluŋŋamu, obwo nno bwe buluŋŋamu. Ensi oluvannyuma lw'okuvaawo kwe sallallahu alayhi wa sallam erimu ebyenjawulo bingi ebyawukana n'ebyo ye yennyini sallallahu alayhi wa sallam bye yaliko era bye yayogera era bye yatukubiriza. Buli omu osanga ataddewo kyasanze mu mbeera ye, oba olw'ekitiibwa kye, oba olw'obukulu bwe, oba olw'obuyinza bwe, oba olw'obukulembeze bwe, naye nga obisanga nga byawukanidde ddala n'ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kye yayogera oba kye yakola. Ebyo nno biba bizuule kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yaleka eddiini ejjudde. Teyalekawo muwaatwa gwonna gwetaaga kujjuuliririza wadde obukendeevu bwonna obwetaaga okujjuza. Era ebyo buba bubuze bwennyini, buba bubuze bwennyini. Salanga amagezi okubeera nga obwewalira ddala n'okubwesambira ddala, kubanga obubuze tebulina gye butwala nnyini bwo okujjako omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi minan nar. Baganda bange, buli omu Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa essalira n'akugerekera obuwangaazi bwo bw'onoowangaala mu nsi muno. Obuwangaazi obwo mu butono bwabwo oba obungi bwabwo bwe bukola enkomerero yo. Obuwangaazi obwo bukola edduniya yo ne bukola n'enkomerero yo. Ngambye ti buli omu ku ffe, buli muntu yenna mwami oba mukyala, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamugerekera obuwangaazi bwagenda okuwangaala mu nsi muno. Obuwangaazi obwo nga bwe bukola edduniya ye era nga bwe bukola n'enkomerero ye. Mu hadithi etaliimu kubuusabuusa, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama ti obutonde bw'omuntu
bukuŋŋaanyizibwa mu lubuto lwa maama we mu mitendera egy'enjawulo, naye bwe bumala okujjula wayursalu ilaihi malak, Allah asindika gyali malayika nemuwandiikako ebintu bina, naye mu bina yagamba nti wa ajaluhu, nemuwandiikako nemugerera nemukakasaako obuwangaazi bwe. Obuwangaazi obwo myaka emeka? Era obuwangaazi obwo tebukyuka, obuwangaazi obwo tebukyuka. Seviri alabika Allah yamuwa obusukka mwana, Kiguli Allah alabika yamuwa obusukka mu 5. Kyobulabanga omuntu akyatambuza naawe yakuwa obusukka ku myaka egyo gy'olina, ensonga lwaki olaba okyatambula. Naye byokola mu buwangaazi obwo obw'emyaka 4 oba obw'emyaka 3 oba obw'emyaka 25 twala tugende, oba obw'enkaaga, manya nti okola era oteekateeka bw'onoobeera. Ebyo byokola bye biteekateekera bye bigenda okuvaamu. Ogenda kuwangaala otya obulamu obw'oluvannyuma bw'okuva wano ku nsi obw'olubeerera obutali bwa kutukawo nabwo. Ebyo byokola entambula eyo gy'otambula eyinza okubeera eyo entambula egenda kukuteeka mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno, so nga obwo obuwangaazi bugenda kubeera bwalubeerera nga tebuliiko kkomo, tebufaanagana nga buno bw'olimu bw'otambuza olwaleero. Buno bwo buliko ekkomo, buliko essalira. So nga ate era ebyo byennyini byokola, engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo yeyinza okuvaamu empangaala embi ddala gy'ogenda okuwangaala nga yalubeerera oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno. Obeeranga mugezi n'otunuulira empangaala yo ekutuusa mu mpangaala ki oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno. Bw'olabanga ekutuusa mu bulamu obulungi era mu mpangaala ennungi ey'olubeerera, oginywezanga era n'ogiwangaalirako kubanga erimu obulungi buyitirivu. Naye bwe bakugambanga ne bakubuulira ne bakulabula, naawe n'odda ku mabbali ne weefumiitirizaako, n'olabanga empangaala gy'owangaala ejja kukuviiramu obujiji n'obuzibu n'empangaala embi oluvannyuma lw'okuva wano, naani bidhalika fil akhira, tutegeeza ku nkomeero yo wandibadde weeruumirwa. Empangaala eyo n'ogikyusa ne weerwanako n'ogivaamu, kubanga toli mu abo banaasobola mpangaala mbi oluvannyuma lwakuva mu nsi. Tojja kisobola. So nga ate okukyusa okisobola. Kyusa embeera eyo gy'owangaalamu egenda okukusuula mu mitawaana, oluusi abamu nga gyalubeerera. Osobola ogikyusa, naye ye eri empangaala bw'onoobanga ogituuseemu embi, ekituufu teriyo agisobola. Wadde badde mugezi eyeeruumirwa,
n'okyusa empangaala n'ekutuusa mu mitawaana oluvannyuma lw'okuva ku nsi. Empangaala eyo yennyini nnyini era yeeyo gy'owangaala mu nsi era yeekufaanaganya nga bw'oli. Era yeekufaanaganya nga bw'oli. Bw'olaba oli bw'otyo, ebyo bye bikolwa byo, ezo ze mpisa zo, era abo be bantu abakwetoolodde. Bw'olaba oli bw'otyo nga bw'oli, oyo ye ggwe. Ebyo bye bikolwa byo, era beebo abantu abakwetoolodde. Abakwetoolodde bakufaanaganira ddala. Gutunulira butunuuliza abakwetoolodde, ojja kumanya gwani. Nasalullah al-afwa wal afiya. Aqulu lakum, era tewajja kubeerawo njawulo mu kiseera ng'ojjulukuka mu nsi muno. Tewajja kubeerawo njawulo mu kiseera ng'ojjulukuka mu nsi muno oba ng'ojjulukuse mu nsi muno. Era abakufaanana era banno bw'obadde owangaala era be bajja okubeerawo. Nkakasa bulungi ti gwe wonoobeera mu ssanda oba wonoobeera mu keesi oba wonoobeera mu mbugo, tojje kwewuunya lwaki abo be bali awo, kubanga baba tebazeewo ku olwo. Abo be bantu bo. Ntegerekese bulungi. Kati engeri ssatu embeera zo mu ngeri ssatu zijja kufaanagana era tezijja kwawukana. Bw'owangaala mu nsi ya Umar ne mu kiseera kyo nga Allah akujjulula mu nsi, n'oluvannyuma nga Allah subhanahu wa ta'ala azuukizizza ebitonde, byolaba ebyo bijja kubanga bwe bityo bwe bifaanagana. Nasalullah al-afwa wal afiya illa man rahima rabbi. Londa, weerondere kiki ky'oyagala, weerondere kiki ky'okola otya. Ebigambo bino kambaweeko byakumpi, ebyewala tubireke. Nalabako abawalimu ab'enjawulo, naye kannokoleyo babiri oba basatu. Nalabako Sheikh Abdul Karim Sentamu, yawangaala mu mpangaala gye nalabako, kuba natandika omusemberera ng'ali mu secondary, nga y'omu ku abasomesa abasiraamu, era nga yeekutte ku ddiini ye. Bwe guli n'abantu abamwesembereranga abaaweranga waali be bantu abaagala okusoma eddiini yaabwe, era be bantu abaagala eddiini yaabwe. Era bw'atyo bwe yawangaala. Ne mulabako nga Allah subhanahu wa ta'ala amujjulula. Nalaba abantu abazze ku mayiti ye okuviira ddala mu kiseera nga bagambye nti afudde,
kuba twamuddusa ne tumutwala ekibuli naye nga tututte mayiti. Naye okuva amawulire ga nti afudde, abantu abatandika okwekulumulula okujja waali baali abo be yali asomesa eddiini era abaali bagezaako okubeera ku ddiini. Faraaituhu rahmatullahi alayhi, ne mulaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire, nalabako mayiti ye enkoowe. Nali kwabo ye mayiti gye nasooka okulaba ng'abantu beeganye ebitiiyo, wabula nga buli omu asiima akwateyo olubatu lwasobola olw'ettaka abeere ng'amuziika. Nayimirira ku ntaana bwe nti netunula abamuziika wali enkoowe. Naye ng'abantu abasemberedde abazze bamuziike era beebo babadde asomesa, ababadde bamusomako eddiini era nga yessaako ye. Tusaba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era amuzuukirize mu bantu abafaanagana bwe batyo, era tusuubira nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'ajja okubeera nga amuzuukiza. Seekangako era seebuuzaako lwaki abo be bamuziise. Fahimtu? Nalabako omuddu owokubiri bamuyita Abdul Hakim Ssekimpi, era naye natandika okumulaba mu biseera byebimu byebyo. Yawangaala asomesa abantu obusiraamu era abantu nga bamukuŋŋaanirako ng'omusomesa w'eddiini, n'agendako mu masomero ng'asomesa eddiini, Naggalama ne Abdurrahman ibn Auf. N'awangaala bw'atyo mu mizikiti, n'alondebwa abeereko omukulembeze w'abasiraamu. Bw'atyo n'awangaala era naye Allah subhanahu wa ta'ala nalaba abantu abawangaalanga naye nga beebo. Yatuwa ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjululira wali ekibuli, naliwo yamujjulula ndaba bwe nti nga ndi ku bigere bye. Naye abantu okuva olunaku ekiseera nga amawulire gatandise okusaasaanya nti afudde, abantu abatandika okwekulumulula era beebo abamusomangako eddiini era abawangaalanga naye mu mbeera ey'okumanya eddiini yaabwe, n'abo be yalinga akulembera ku ddiini yaabwe. Ne mulabako ng'abantu bakuŋŋaanya okumusaalira ekibuli, bw'atyo ne bamuwerekera mayiti ye yayisibwako ewakaawe wali Rubaga Road, n'akomekereza nga tumututte enkoowe era ntumuziika. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, abantu abamukuŋŋaanirako okumuziika era baali abo abagwa mu ttuluba eryo. Mbaweeyo owokusatu. Njagadde kwogera ku bandi okumpi. Nyinza okuleeterayo omuntu owokusatu yandibadde Muhammad Kiggundu. Yawangaala ng'awangaalira mu mbeera eyo ey'okulaga nti he belongs to Islam, wadde nga yamala n'ayingira mu mbeera ey'amagye, naye ne mu magye era nga nayo alabikirayo nga muki. Okubeera mu magye tekyamugaana genda mu maaso n'okusomesa abantu busiraamu. Era ebiseera bye ebyasembayo nabeeranga naye ku mimbali special ku Radio Pearl of Africa, emisomo gye sigenda kwerabira tusomesa naye gwali musomo guyitibwa ogwa guluwu fi ddiini. Era Allah subhanahu wa ta'ala amuwangaaza bw'atyo nga musirikale ali ku ddiini, ne bwe yafuna ranka eyawaggulu ey'obwa meeja era yasigala nga alaga nga abironginga eri obusiraamu n'okubusomesa. Olunaku lwe baamutta lwali lwa mukaaga nga bamutemulira wali emasanafu, twali twolekera ku makya ku mimbali special. Olw'okuba omuntu kyawangaalirako n'engeri gy'awangaalamu Allah subhanahu wa ta'ala n'okumujjuula afaanagana bw'atyo, era rahmatullahi alayhi, Allah amusaasire, bali abamuyita owuwe owaabwe gye yali akolera bayanguwa mangu okujja ku ssiini okujja okulaba atemuddwa atya.
naye twalina amaanyi agasobola okubagambako tyabange nti ono seeka ono musiraamu wadde afudde mu nfa gy'afuddemu naye twetaaga okubeera nga handolingibwa mu handolingi ya buki ya busiraamu era bakkiriza ekyo. Nzijukira bulungi nga njogeraganya n'afande Kawagga ne muga nti omuwalimu biro byemukola wano omuwalimu mumukeereyeza nnyo omulambo gwe, mugambo gwa seeka tegubeera bwe guti, mukole byonna ebisoboka seeka ave wano asobole okukola kutya atwalibwe aziikibwe. Era ndowooza seeka teyasula, twamuziika ne batusabayo bye batusaba, mbuga oyo n'interveninga era ne tukola bye tukola n'asobola okubeera nga yaziikibwa ku lunaku. Lwaki? Alina embeera gy'azakola atya, awangaala, twamusaalira bulungi era wabula bali ne bamusitula kumusitula obusituzi nayo ne bakola ebyabwe eby'amagi, naye yakomekerezebwa era ng'aziikiddwa mu ngeri gye tukakasa nti yabuki ya busiraamu. Oyo mukuwadde lwakuba kukulaga nti yajjako koyinza okulowooza nti k'ebindu naye tekamulobera olw'ekyo kye yawangaalirako, tekamulobera kusigala nga ali mu mikono gy'abo bawangadde nabo era emikono gye gyabadde. Tusuubira era nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'era amuzuukiza nga bwe yali era nga Allah subhanahu wa ta'ala yamujjula. Eyo yonna yetuluba liveeko bw'owangaala ku nsi, nasallallahu alafwa wal afiya, n'okujulukuka kwa mu nsi bwe kujja okuba ne akhirayo eyinza obutaawukana na mpangaalo yo ya ku nsi. Nalabako lw'obudde n'ensonga saagala gifuula ya nsonga ya lwaliro yonna, naye erimu idha wa itibar. Mu bantu abadde popular mu nsi yaffe muno mbaddemu Ismail Ichuli. Mbadde mumanyi Ismail Ichuli yawangaala mu mpangaala yeeyo n'ayatiikira mu njatiikiriro eyo. Yawangaala nga muyita bloga era bwe yafa mu nsi muno mulimu ba bloga. Eggwanga lino Uganda limu abantu abo nkukakasa baggwayo. Bamutemulira wali ekyanja wa apartment okuva nga afunye obuzibu obwo, abantu be kyabadde ne babadde awangaala nabo beekulumula ne bakola batya, ne baggwayo era n'okuziika kwe teriyo yasigalayo. Nimbi oba mazima teriyo agwa mu ttuluba eryo yasigalayo ku Ismail Ichuli, muyita Ismail Lexus. Abantu b'olonda n'embeera gy'olonda okubeera mu nsi ebeera yeeyo. Kizibuwala abantu b'otabadde oluvannyuma lw'okubeera nti Allah akujjulula, kizibuwala okubeera nti ate be bajja okubeera bw'oli. Kikola kitya? Kizibuwala. Agwa mu ttuluba eryo eryokubiri yalimu ebirala bingi, ye Tamale Mirundi, si musiraamu naye yali munnabyabufuzi era ayogera ku guno na guli. Omulambo bwe yafa twayisiŋŋanyanga ne Tamale Mirundi ku paalo era nga tumala kwogeramu, nze nga bweva mu puroguraamu yabaddamu, twamalanga kutuulako awo ne tunyumyamu ne tufuuka abawuliziganya. Naye bwe yafa ab'ebyobufuzi baggwayo.
b'ebyobufuzi bakola batya? Baggwayo. Teyali nnyo muntu wa ddiini era wawulirawo akabukuubagano wakati we n'ab'eddiini. Naye nga baalivuddewo okujja okuyintaviininga mu nsonga ze, okuggyako omutima ogw'abamu gwe baalaga nti naye abalala baaga nti ffe tabeerangako kitundu ku ffe. Oyo naye omulabye empangaala ye, era Allah subhanahu wa ta'ala ng'amujuula mu nsi, era bw'atyo bwe yakola atya. N'alabyeko omusajja yali omuzibu naye obusiraamu bwewuunyisa. Yali muganda wange Hussein Kyanjo. Yali muzibu kubanga yawangaalira mu bantu ab'engeri ez'enjawulo ng'ate bonna alaga nti wa mubo. Naye alinako ekitundu ekyasolooba ku birala era kye kyawangula. Uganda. Era n'alaga nti abilonginga ku buki? Ku Buganda. Okutuuka ku ssa erifulumya statement gyessiddangamu kuwulira ku muntu yenna agifulumya. Egamba nti either Buganda mugiwe byesaba ebyayo era nayo mugikkiriza ebeerewo nga bweteekeddwa okubeerawo, oba si ekyo tujja kulangirira Buganda yeekutuleko. Bwe guli oyo ani wali omuwuliddewa? Kati Abaganda baalabira ddala nga Kyanjo kitundu ku ki? Kitundu kubo. Kyanjo n'agenda mu byobufuzi, nasallallahu alaihi wa afiya, era n'atambulira mu byobufuzi, n'abeera memba wa paalamenti enfunda n'enfunda, n'agenda mu jeema, twala tugende. Era ebbanga lyonna nga bw'ajja okwanalayizinga ebyobufuzi, oyinza obuteegombayo muntu mulala yenna kubeera nga ayogera nga Kyanjo ayogedde ku byobufuzi. Bannabyabufuzi baamwagala era ne bawulira nga Kyanjo kitundu ku ki? Era teryali ssanyu olunaku lwe yagamba nti tadda ku bwammemba bwa paalamenti e Makindi. Eyo sayidi yakumeka. Sayidi ey'okusatu, Kyanjo okuva nga asoma yalaga nti musiraamu ate nnyo. Njala kukakasa ti Allah bwe yamujjulula abantu abo ab'engeri ezo mmeka? 3 bonna baakuŋŋaana ku maiti ya Kyanjo. Yukhbiruka man shahida janazatuhu, ayinza okubuulira oyo eyaliwo ku janaza ya Hussein, either ekibuli Imaamu Kasozi oyo atawaanyizibwa, ani gwaba akkiriza abeeko ne kyayogera, era agenda kwogera ki ku Kyanjo? Naye nkukakasa nti okuteekateeka maiti ya Kyanjo obusiraamu nga bwe yali alaga nti bwe businga byonna byalimu byasinga okubeera nti abironginga, era obusiraamu bwa maamira ne bubuutikira enteekateeka y'okuziikibwa. Era bwe twava otwamutwala ne tumuziika ebukomansimbi nga munnamu yabufuzi omukukutivu, omuntu omuganda omukukutivu, naye omusiraamu bwe yafa olunaku olwennyini lwe twamukola tutya? Ate nga tumuziise Kampala olaba tumuziise bukomansimbi. Teriyo yeemolera ku Kyanjo. Teri yeemolera ku wani? Ku Kyanjo. N'abalala
qis ala dhalik, genda gwe ng'ogaziya obwongo nkuwaddeko abo baki. Waliwo abasiraamu abafudde nga balina obuvunaanyizibwa mu Buganda, era obalaba. Simanyi abadde Kaggo, simanyi abadde mukulu wa kika kya Mmamba, simanyi abadde. Waliwo abadde mukulu w'ekika ky'Emmamba yafudde ennaku ezo, mutabani we yabadde wangaawo. Nga mbuuza, Sheikh tukoze tutya? Nembaga nti waliwo bye mutajja kusobola kuwangula okusinziira ku taata wammwe kiki kye yeewa era n'alaga nga kyali. Era twogeraganya tugende mukole kino munaabo mukisobodde. Nga tebasobola wadde okufulumya nti yabadde musiraamu. Nga tebakisobola. Era nga ne bw'oba oyagala otya nga tutetenkanya babuuza tekirangirirwangako nti musiraamu wabula ati baabaana bakakasa taata waabwe muki musiraamu. Seeka bagenda kumuziika mu nziika yaabwe eya Buganda. Naye tukole tutya wakati mbunafu? Wakati mugende mubasabe bajja kuwuliriza nga bwe muli abaana, mugende mubasabe mu ngeri yonna babaweeyo omukisa, musabire ku taata wammwe. Ne bw'ababa babakkiriza mu kisenge, muyimirire ku jeneza y'omusaalire. Ebisigadde bayinahu wa bayina Allah, bisigadde mbireke wakati wammwe ne Allah. Ebisigadde mbireke. Bwe banaabanga ekyo bakibakkiriza fabiha wa ni'ma. Bwe banaaba tebakibakkiriza qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. N'ebirala njagadde kulaga tiwangaala empangaala gy'owangaala, naye ekyo ky'oli be bantu abo abakwetoolodde. Ne bwe wandiba bw'onoofa ky'ojja okusigala, era be bantu abajja okukola kutya okwetooloola. Naye ekisinga okubeera ekizibu, omuntu yub'athu ala ma maata alayhi. Ekisinga okubeera ekizibu, omuntu yub'ath ala ma maata alayhi. Omuntu agenda kuzuukizibwa era alamulibwe ku lunaku lw'enkomerero ng'azuukizibwa era ng'alamulibwa ku ekyo kwakoze atya kwafiiridde. Ahibati fillah, nalabye akhuuna Muhammad Ssejjirinya. Wama daara, n'ebyo ebyabaddewo oluvannyuma lw'okufa kwe. Waliyo Ssejjirinya atali oyo? Obulumi tusobola okubeera nga tubulina, walilahi alhamdu wal minna, naye waliyo Ssejjirinya atabadde oyo? Yoyo Muhammadi waffe ghafara Allahu lahu, Allah amusonyiwe era amusaasire. Naye ebyo bye tulaba, bye mulaba ku midiya, oyo ye Ssejjirinya miskini. Awangadde amanyiddwako bintu bibiri. Amanyiddwa mu kubeera kazannyirikkirizi. Bye bigambo bye era bye bikolwa bye, era abantu ko bamumanyidde. Wa katemba beera ezo zakuzannya za katemba, zakomekkereza zimuwadde ettutumu ne zimuyingiza ebyobufuzi. Ekibiina kye yalonda okutambulizaamu ebyobufuzi bwe kyekyo, era bw'abadde akola atya
bwabadde awangaala miskini. falamma maat, bwe yafudde, ghafara Allahu lahu, Allah amusonyiwe, era abantu ekitundu kye, abantu be babaddewo mu kufa kwe miskini. Wafaalu ma faalu, ne bakola bye bakoze bate, ne bakola bye bakoze. Owangaala otya gwe? Gwe owangaala otya? Nayagadde ku Muhammad Ssejjirinya ekintu kimu. Namwagaddeko ekintu kimeka? Kimu. Tiyalangirira nti yasiramuka. Era okwo kwensinziira okumusabira Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubagamba nti mumusabire obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukola atya? Amusonyiwe era amusaasire. Mumusabire Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe era amusaasire. Kubanga ekituufu obutali busiraamu yabuvaamu, famire yaabwe Bakatuliki, n'agamba nti nze ndi musiraamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala kimumalire okubeera nga amusonyiwe era amusaasire. Naye wakati mu kubeera omusiraamu ate saakoziza obusiraamu teyazeewa, wabula yasinga kwatiikirira na kuwolekera na kulabikira mu mbeera ya byabufuzi byabadde akola mu ngeri ye. Abadde n'ekyokubiri omuntu kyayinza okubeera nga naye takibuusa maaso, ekyokubeera nti abadde alabwako ng'agaba bw'atyo. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabiramula, abadde agaba lwaki? Ebyo byani? Ebya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo tubiramula. Tumusabira Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe era amusaasire. Naye omulambo gw'omusiraamu si bwe guto bwe guhandulingibwa. Omulambo gw'omusiraamu si bwe guto bwe gukola gutya? Bwe guhandulingibwa. Naye kyeweewa kyekikola kitya? Ekibeera. Waliwo abantu balina concern ku bigambo ebikwatagana n'okulaama. Abantu bazze balaama ebiraamo mpaka ekiraamu kya Muhammad bwe kyazze. Abawalimu bakyuzinga okubeera nti tebakomentinga ku ebyo biraamo kubanga si bya busiraamu. Abantu balaama mu mbeera zaabwe. Kati ekiraamu kya Muhammad ekibadde sakisatuletinga, kiraamu kye kya muntu atamanyi buki? Kya muntu atamanyi busiraamu. Abawalimu tebayinza kiwa nnyo concern nti babeere ku ekyo, wabula kiraamu kya muntu atamanyi busiraamu era ekyakazanyiikirizi. Nga bw'ojjukira ekyatamala emirundi bamuziika nga ayimiridde, eyo brain tebagyebasa. Ebiraamo ebifaanaganako bwe bityo. Okulaama mu busiraamu kya bbeeyi, naye mwegendereze engeri gye mulaama, temulaama mu ngeri ya bubuyabuya, ya butamanya. Ebiraamo ebyo abo si be bantu abagibwako. Abantu batidde nnyo okulaba nti seeka ebintu bino abantu bye balaama tebituuke ne kifuuka nga abantu bonna bye balaama ng'era babigoberera. Tetubigoberera, naye ababigoberera beebo era ababifaanana. Message muyitiriza nze nnyingi okuzimpeereza. Nasa Ssebaggala yalaama bw'ati, fulaani naye n'alaama bw'ati mpaka lwe mwatuuse ku Ssejjirinya. Okusozaawo abantu n'okubalindisa okubaziika. Olw'okuba kyeyolekera ku bantu abalabibwa nti ate baki? Basiraamu. Nasa Ssebaggala yali musiraamu, Muhammad Ssejjirinya musiraamu, n'abalala abazze babeerawo abajja bakeereyezebwa
tefuuka enkola nti omuntu asalawo nga bw'ayagadde ddi lwaliziikibwa bw'aba afudde. Ebyo byonna by'abantu abatamanyi buki, by'abantu abatali busiraamu, era bannaabwe ababeetoolodde bafuba obbikola ki, obbituukiriza. Ensi bwetyo bwefaanagana. Laga bulungi gwe where you belong. Bw'onoobeera ng'oli ku busiraamu tewaliiwo kutya. N'ekiraamu kyo kijja kubeera nga kiri in line n'obusiraamu. N'abo abakwetoolodde olwaleero bw'olaba bajja kukola kyonna kye basobola okubeera nti batuukiriza okubeera nti oziikibwe okusinziira ku ekyo ky'okola otya ky'oli. Abatali ekyo tebalina gye bajja kuva bajja bawaguze nga bawaguza saakoyo, kuba tebalina maanyi webagakola batya webagajja. Tebalina maanyi webagajja. You know, you never belonged to a certain group of people and their way of living. Kati tekisoboka kujja ng'ofudde nti bajje bakole batya, bajje baku owning. Not at all. N'ebyokulabirako tubikola tutya, tubirina, wabula ensi etambula nga bw'okola otya. Ekisinga okubeera eky'obulabe akhil karim, embeera ezo gye zikukomekerereza ogenda kuzuukira otya. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe okulongoosa empangaala yaffe ebeere mu eyo etutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimiddwa. Wa illa omuntu yenna aneeragajjalira bwetyo bw'ejja okubeera. Akhil karim, omusambi w'omupiira bwajjuluku ka Umar, basambi ba mupiira be bakola batya. Omuyimbi, Allahul musta'an, omuyimbi nga yafudde obanga yafunye ensonga yonna, abamwetooloola baki, bayimbi bannene n'abo bayimbira. Munnakatemba katolubwama ekyo kyali, era be bantu be. Gw'ate oba mulembe gugenze kukyuka bukyusi, lulinga n'omulaasi bw'afa, era abalaasi bakola batya, baggwayo ne bajja banywa enjaayo yaabwe ne baleeta kkala zaabwe ne bakola byonna ebyo. Omulaasi ne bamukola batya, bamuziika mu ngeri ey'ekiraasi. Oba abalaasi balazeewo ennaku zino tebakyalabika. N'olw'ensonga eyo abasiraamu ebyo bye mulaba bitambula mu nsi by'amazima. Ebyo by'olaba bitambula mu nsi by'amazima. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire. Waliwo hadithi ya Anas, obudde tebusobozesa gisoma. Omusajja eyajja ew'omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti ya Rasulallah, mata saa, baka wa Allah enkomerero yaddi? N'amugamba nti wa maadha i'tadatta laha, obuuza enkomerero ogiteekeddeteekedde ki? N'amugamba nti la shay, siina nnyo binene, ghayra anni uhibbu Allah wa rasulahu, wabula nze njagala Allah n'omubaka we. Omubaka n'agamba nti almar'u, bw'oba bw'otyo bw'ogambye, kankuwa amawulire gano ogakakase olwo ogategeere, yaga nti omuntu ma'a man ahabba yawma alqiyama, omuntu agenda kubeera wamu n'abo be yayagalanga. Ate abo b'oyagala bwe bakubeera ku lusegere era bw'osembeza, ogenda kubeera wamu nabo ku lunaku lw'enkomerero. Anas agamba nti fama farihna, ffe basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam tetwafunako mbeera etusanyusa nga bwe twasanyuka olunaku olwo n'ekigambo ky'omubaka kye yagamba nti almar'u ma'a man ahabba yawma alqiyama, ti omuntu agenda kubeera wamu n'abo be yayagala ku nsi yawma alqiyama. Anas agamba nti faqultu, kyenva ŋŋamba nti fa ana uhibbu Allah
nze nno bwe kiba bwe kityo njagala Allah wa rasulahu njagala n'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo gwenda bayogera wano yaga nti wa uhibbu Aba Bakari wa Umar wa uhibbu Aba Bakari wa Umar mpulira omutima gwange gwagala Abu Bakari ne Umar yagamba nti wa arju nfunye essuubi an akuna ma'ahum tindibeera wamu nabo kunaku lw'enkomerero wa in lam a'mal bimithli amalihim ne bwe ndibanga sisobodde nkikakasa sisobola kukola mirimu gifaanagana nga gyabwe gye bakola bayitirivu ba bujjumbize kukola emirimu Allah gy'asiima naye nze ndi munafunafu naye benjagala ate era beepangala nabo nfunye omukisa mbaka bw'aba agambye nti omuntu agenda kubeera wamu n'abo baayagala era bawangaala nabo nfunye essuubi nti nja kubeera nabo ne bwe nnaaba sikoze bye bakola. Mikwano gyo gy'okubeera nagyo era gyo egibeera naawe ku nsi. Era enkola muba mugifaanaganya. Almar'u ala diini khalili, omuntu awangaalira ddala ku nkola y'oyo gwakola atya wawangaala naye. Nasalullah al-afwa wal afiya. Ahibati fillah, muwangaala na baani? Empangaala yammwe batuusaawa? Baani abo abanaakuŋŋaanira ku mayitiyo obakola okyali mulamu? Naye abo bennyini betugenda okuwangaala nabo we banaabeera we tujja okubeera yawma al-qiyama. Abalungi bwe batyo bafaanagana. Ekizibu ekiri nti hadithi eyo terina sayidi emu, erina sayidi ezi. Bwe babanga abawangaala n'abantu abalungi nga buli bwasanze Abubakari ne Umar, kadhalik tekiri wala n'awangaala n'abantu abatali balungi era naye ajja kubeera we balibeera. Kaifa ub'ath, ozuukizibwa otya nga Allah akuzuukizizza ne gurupu gy'ozuukiziddwamu nga yeeyo? Eruwa eyiyo muwangaalira onyumirwa Allah kukuzuukiza nabangeri ki? La gharaba, tekyewuunyisa Allah ogamba omubaka we sallallahu alaihi wasallam mu suratul Kahfi namugamba nti wasbir nafsak, weegumiikirizise owangaale maa alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajhahu. Wangaala n'abantu abo abamanyi okusaba ku Allah waabwe tabaraka wa ta'ala n'okumujjukira obudde obw'okumakya n'akawungeezi nga banoonya Allah kubasiima. Yaga nti wala ta'du aynaka anhum, tova we bali, tobajjaako amaaso. N'oyolekera ne bakusanga nga boogenzeemu turiidu zinata alhayaati dduniya, n'ogenda mu bantu b'obwongo bwabwe bwonna ng'empangaala yaabwe babala byakwewunda byansi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, obanga mugezi n'otagoberera era n'otagondera abo Allah subhanahu wa ta'ala byafuula abagayaavu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba'a hawaahu wa kana amruhu furuta. Ayuha nnas, ebirambo ebyo bye mulaba bitambula abantu kwe batambulira si bituufu.
mu busiraamu tulina ekiraamo ekituufu. Allah subhanahu wa ta'ala atukakasa okubeera nga tukituukiriza era n'atwekeseza ddala okukikyusa. man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddilunahu. Bw'okyusa ekiraamo ekituufu ekituukagana n'amateeka ga Allah n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ofuna omusango. Ekyo kiraamu kimu. Kiraamu ekituufu ekituukagana n'amateeka ga Allah tekikyusibwa wabula kiteekeddwa kubeera nga kiteekebwa mu nkola. Naam. Ekiraamo ekyokubiri kye kiraamu ekifu. Ebirambo ebifu bye bisinga okubeera ebingi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ebyo ebiraamo bikyusibwenga. faman khafa min musin janafa aw ithman fala junaha alayhim fala junaha omuntu senga atya nti omuntu yaraamye naye ennaama yabaddemu ekyonoono, taba na musango kubeera nga bakikyusizza ne babeera nga bakizza mu ngeri enki, mu ngeri entuufu. Ne wabeerawo ekiraamo ekyokusatu nga kirimu ebituufu nga kirimu n'ebitali biki, ebitali bituufu. Ebituufu tubirekanga bwe biri nga bituufu, ebitali bituufu ne tukola tutya, ne tubitereeza. Hakadha alwasaya, bwe biti ebiraamo bifaanagana. Thumma hdharu kulla alhadhar, buli muntu yenna alimu obusiraamu yeewalese kwewala yenna okulaama ennaama etali ntuufu, kubanga kyonoono wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yuaqabu alayhi. Allah abonereza omuntu ku kyo, ku nnaama enfu gy'olaama, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubonereza kuyo, kubanga gwe wakikola, gwe wakikola. Mwewale nesse kwewala yenna okulaama ennaama etali ntuufu, kubanga ebonerezesa nnyiniyo. Mwebuuze ku bantu abamanyi obusiraamu ku biki bye musobola okulaama era musobola kulaama mutya mu butuufu. Fahimtum? Aqulu lakum barakallahu fikum. Ebyo bwe bityo bifaanagana. Nasalu llaha al-afwa wal-afiya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atulekere ffenna. Ensi bino tubitandikako katono. Ensi eno okuva lwe yali ebaddewo nakati bweri era bwejja okuba mu maaso, saddiquni, erimu ebintu ebituufu ate erimu n'ebitali bituufu. Ensi eno okuva lwe yali ebaddewo nakati bweri era bwejja okuba ila yaumi taqumu saa, erimu embeera mmeka? Erimu ebintu nga bituufu ate erimu ebintu ebitali bituufu. Fahimtu? Aya tubadde tugivuddeko eri mu suratul Baqara ega nti faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Aya ya 182 eraga nti senga tudetectinga mu kulaama kw'omuntu nti yakoze ensobi mu kwo, tewabeera musango ku muntu yenna. Fa aslaha bainahum, omuntu n'alongoosa ensobi omuntu ze yakoze aba amutaasizza n'ataasa n'abo be yalaamira, fala ithma alayhi, tafuna muki? Tafuna musango. Aya mu suratul Baqara aya 182. Barakallahu fikum. Ngambye nti ensi erimu ebituufu era erimu ebitali biki? Erimu ebitali bituufu.
omulembe gwaffe mabega tuveeyo tubere current. Omulembe gwaffe ebituufu mu ebiri. Ebituufu bikola bitya? Ebituufu mu ebiri nga bwe byali emabega era nga bwe bijja okubeera mu maaso, era bibeerako abantu ababyekutteko. Ebituufu bibeeramu mu nsi, so nga ate era bibeerako abantu ababikola batya? Ababyekutteko ne babyenywerezaako. Mahma kana al-amr, embeera ne bwefaanagana etya nga babeera ku bituufu ebyo. Kallu babeerenga mu kiseera ekyo batono, am kathur, obanga baki nga bangi. Ebiseera ebisinga batera kubeera batono fi kulli zamani. Yahya tukole tutya? Ma farihna fe basahaba bombaka sallallahu alaihi wasallam tetwafuna kuombeere tusanyusa nga bwe twasanyuka olunaku olwo n'ekigambo ky'omubaka kye yagamba nti almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyama, ti omuntu agenda kubeera wamu n'abo be yayagala ku nsi yawm alqiyama. Anas yagamba nti faqultu, kyeva ngamba ti fa ana uhibbu Allah, nze nno bwe kiba bwe kityo njagala Allah wa rasulahu, njagala n'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo gwenda bayogera wano, yaga nti wa uhibbu Aba Bakari wa Umar, wa uhibbu Aba Bakari wa Umar, mpulira omutima gwange gwagala Abu Bakari ne Umar. Yagamba nti wa arju, nfunye essuubi an akuna ma'ahum, ti ndibeera wamu nabo ku lunaku lw'enkomerero. Wa in lam a'mal bimithli amalihim, ne bwe ndibanga sisobodde, nkikakasa sisobola kukola mirimu gifaanagana nga gyabwe gye bakola. Bayitirivu ba bujjumbize kukola emirimu Allah gy'asiima, naye nze ndi munafunafu, naye benjagala ate era beepangala nabo. Nfunye omukisa, maka bw'aba agambye nti omuntu agenda kubeera wamu n'abo baayagala era bawangaala nabo, nfunye essuubi nti nja kubeera nabo ne bwe nnaaba sikoze bye bakola. Mikwano gyo gy'okubeera nagyo, era gyo egibeera naawe ku nsi. Era enkola muba mugifaanaganya. Almar'u ala diini khalili, omuntu awangaalira ddala ku nkola y'oyo gwakola atya? Gwawangaala naye. Nasalullah al-afwa wal afiya. Ahibati fillah, muwangaala na baani? Empangaala yammwe batuusaawa? Baani abo abanaakuŋŋaanira ku mayitiyo obakola okyali mulamu? Naye abo bennyini betugenda okuwangaala nabo we banaabeera we tujja okubeera yawma alqiyama. Abalungi bwe batyo bafaanagana. Ekizibu ekiri nti hadithi eyo terina sayidi emu, erina sayidi ezi. Bwe babanga abawangaala n'abantu abalungi nga buli bwasanze Abubakari ne Umar, kadhalik tekiri wala n'awangaala n'abantu abatali balungi, era naye ajja kubeera we balibeera. Kaifa ub'ath, ozuukizibwa otya nga Allah akuzuukizizza ne gurupu gy'ozuukiziddwamu nga yeeyo? Eruwa eyiyeeyo muwangaalira, onyumirwa Allah kukuzuukiza nabangeri ki?
la gharaba tekyewuunyisa Allah ogamba omubaka we sallallahu alaihi wasallam mu suratul kahfi namugamba nti wasbir nafsak wegumiikirizise owangaale maa alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajhahu wangala n'abantu abo abamanyi okusaba ku Allah waabwe tabaraka wa ta'ala n'okumujjukira obudde obw'okumakya n'akawungeezi nga banoonya Allah kubasiima yaga nti wala ta'du aynaka anhum tova we bali tobajjaako amaaso n'oyolekera ne bakusanga nga bwogenzeemu turiidu zinata alhayaati dduniya n'ogenda mu bantu b'obwongo bwabwe bwonna ng'empangaala yaabwe babala byakwewunda byansi wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina obanga mugezi n'otagoberera era n'otagondera abo Allah subhanahu wa ta'ala byafuula abagayaavu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wattaba'a hawaahu wa kana amruhu furuta ayuha nnas ebiraamo ebyo bye mulaba bitambula abantu kwe batambulira si bituufu mu busiraamu tulina ekiraamo ekituufu Allah subhanahu wa ta'ala atukakasa okubeera nga tukituukiriza era n'atwekeseza ddala okukikyusa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddilunahu bw'okyusa ekiraamo ekituufu ekituukagana n'amateeka ga Allah n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ofuna omusango ekyo kiraamu kimu kiraamu ekituufu ekituukagana n'amateeka ga Allah tekikyusibwa wabula kiteekeddwa kubeera nga kiteekebwa mu nkola naam ekiraamo ekyokubiri kyekiraamo ekifu ebiraamo ebifu bye bisinga okubeera ebingi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ebyo ebiraamo bikyusibwenga faman khafa min musin janafa au ithman fala junaha alayhima fala junaha omuntu senga atya nti omuntu yaraamye naye ennaama yabaddemu ekyonoono taba na musango kubeera nga bakikyusizza ne babeera nga bakizza mu ngeri enki mu ngeri entuufu ne wabeerawo ekiraamo ekyokusatu nga kirimu ebituufu nga kirimu n'ebitali biki ebitali bituufu ebituufu tubirekanga bwe biri nga bituufu ebitali bituufu ne tukola tutya ne tubitereeza hakadha alwasaya bwe biti ebiraamo bifaanagana thumma hadharu kulla alhadhar buli muntu yenna alimu obusiraamu yeewalese kwewala yenna okulaama ennaama etali ntuufu kubanga kyonoono wallahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yuaqabu alayhi Allah abonereza omuntu ku kyo ku nnaama enfu gy'olaama owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubonereza kuyo kubanga gwe wakikola gwe wakikola mwewale nesse kwewala yenna okulaama ennaama etali ntuufu kubanga ebonerezesa nnyiniyo mwebuuze ku bantu abamanyi obusiraamu ku biki bye musobola okulaama era musobola kulaama mutya mu butuufu fahimtum aqulu lakum barakallahu fikum ebyo bwe bityo bifaanagana nasalu llah alafu walafiya saba Allah subhanahu wa ta'ala tulekere ffenna ensi bino tubitandikako katono ensi eno okuva lwe yali ebaddewo nakati bweri
era bw'ejja okuba mu maaso saddiquuni erimu ebintu ebituufu ate erimu n'ebitali bituufu. Ensi eno okuva lweri ebaddewo nakati bweri era bw'ejja okuba ila yaumi taquumu saa erimu embeera mmeka? Erimu ebintu nga bituufu ate erimu ebintu ebitali bituufu. Fahimtu? Aya tubadde tugivuddeko eri mu suratul Baqara ega nti faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi inna allaha ghafurur rahim. Aya ya 182 eraga nti senga tudetectinga mu kulamba kw'omuntu nti yakoze ensobi mu kwo, tewabeera musango ku muntu yenna. Fa aslaha bainahum, omuntu n'alongoosa ensobi omuntu ze yakoze aba amutaasizza n'ataasa n'abo be yalamira, fala ithma alayhi, tafuna muki? Tafuna musango. Aya mu suratul Baqara aya 182. Barakallahu fikum. Ngambye nti ensi erimu ebituufu era erimu ebitali biki? Erimu ebitali bituufu. Omulembe gwaffe mabega tuveeyo tubere current. Omulembe gwaffe ebituufu mu ebiri. Ebituufu bikola bitya? Ebituufu mu ebiri nga bwe byali emabega era nga bwe bijja okubeera mu maaso, era bibeerako abantu ababyekutteko. Ebituufu bibeeramu mu nsi, so nga ate era bibeerako abantu ababikola batya? Ababyekutteko ne babyenywerezaako. Mahma kana al-amr, embeera ne bwefaanagana etya nga babeera ku bituufu ebyo. Kallu babeerenga mu kiseera ekyo batono, am kathur, obanga baki? Nga bangi. Ebiseera ebisinga batera kubeera batono fi kulli zamani. Yahya tukole tutya? أقول لكم بارك الله فيكم ngambye nti buli mulembe gubeeramu ebituufu n'ebitali biki? N'ebitali bituufu. N'omulembe gwaffe guno gulimu ebituufu n'ebitali biki? N'ebitali bituufu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya buli mulembe obutuufu nga mwebuli ababeera babwekutteko babeerawo, naye batera kubeera batono. Batera kubeera baki? Batera kubeera batono. Era obutuufu obwo bubeerako ababwagala beebo nga bo babwagala. Saa tebuli mulembe gubeeramu ebitali bituufu. Era ebitali bituufu ebyo bibeerako abantu nga bo bye baagala era nga kwe beenywereza era nga kubawangaalira. N'omulembe gwaffe bwe gutyo bwe guli, gulimu ebitali bituufu biyitirivu.
ekyewuunyisa ma ashbaha alyawm bil ams, olwaleero nga lufaanana nnyo jjo, era abantu emabega emirembe gyonna egiyise babadde bawangaalira nnyo ku bitali bituufu era nga babyagala era nga bangi ku byo. njala kukakasa n'omulembe gwaffe gulimu ebituufu era waliwo ababyagala era kubawangaalira bitawfiiqillah, wabula batono. eyandibadde omugezi yandibadde akkiriza n'ayagalanga bituufu era n'abeeranga naye kwe yeekwata n'awangaalira okwo. akhi al-fadil, oba oli mwami oba oli mukyala, wandibadde toyagala bitali bituufu era tewandibibaddeko, wandibitamiddwa era n'obyesamba wadde ng'enkuyanja kweri. hadhihi wasiyati ilaykum, wadde nga bangi kubakola batya kubawangaalira. Unzur, tunuulira aya y'omu suratul Hujurat, aya y'omusanvu n'omunaana. Obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa'lamu anna fiikum rasula Allah law yuti'ukum fi kathirin min al-amr la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يقام الله نجاكم كذا قالت أولئك هم الراشدون. teyakomaawo okulaga nti haulai humu rashidun, yagamba nti fadlan min Allah wa ni'ma, eryokula obwo bulungi, ekyo kya bbeeyi nnyo kwoyo Allah gwaba akyawulidde nakyo n'akimuwa, wa ni'ma, kyengera ekitalina kyengera kikifaanagana. wallahu alimun hakimun, Allah muyitirivu wa kumanya, yeebulungulula okumanya embeera na buli kintu kyonna. Hakimun, buli kimu akiramula mu mbeera etuukiridde nga bwe kisaanidde perfectly. naye aya eno erimu abasooka wa'lamu anna fiikum rasula Allah, kyandibadde kyabuvunaanyizibwa. Allah yali ayolegeraganya n'abo abaali bawangaala n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, baalina ensonga n'endaba gye bamuwa ku nsonga y'abantu abamu. Kitya omubaka adiringa atya nabo, naye ng'engeri gye balabamu nga tesaanidde. Naye ng'ate baagala omubaka sallallahu alayhi wa sallam agoberere mu kuhandolinga ensonga eyo nga bo bwe bakola batya, nga bo bwe balaba. So ng'omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala abeera rightly guided, aliko Allah subhanahu wa ta'ala amulungamya ku kyaba agenda okukola atya, ku kyaba agenda okukola. Naye bano nga bamupuushinga asinziire ku ndaba yaabwe, abeere nga alamula awo bye yali alina okulamula. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kussa etteeka lino n'abaga nti basiraamu mmwe
bantu mmwe mumanye nti mulimu omubaka wa Allah. Omubaka wa Allah abalimu wakati muwangala n'omubaka wa Allah afuna guidance ne revelations okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, amanyi buli mbeera yonna. Temugwana kumupushinga kusalawo kusinzira kumwe nga mukola mutya mulabye. Era senga law yuti'ukum, senga kamutanda n'abagondera n'abagoberera n'asalawo ensonga okusinziira ku mmwe bwe mulaba, okusinziira ku ndaba yammwe mu nsonga nnyingi, fi kathiri min al amr, mu nsonga nki, mu nsonga nnyingi gye munaakomekkereza la'anittum, mujja kukomekkereza nga mwesudde mu mbeera ebanyiga. azizun alayhi ma anittum, naye ono adiringa nammwe omubaka wa Allah ate azitoowerebwa nnyo embeera yonna eneebaviiramu obuzibu. laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum, embeera ye harisun alaykum, embeera y'omubaka buli kyonna enamulaze, engeri gy'abalamu ebintu, engeri gy'alamulamu embeera ez'enjawulo wakati wammwe, aba alulunkanira nnyo okubeera nga kyanaalamula kirimu obulungi obudda gye muli, era nga kirimu ne safety bil mu'minin, ku basiraamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omubaka oyo abalimu raufun, mukwata mpola, rahimun, muyitirivu wa busaasizi. kakati ebintu bye ayina engeri gy'abikwatamu ereme basuula mu kukaluubirizibwa na kubasuula mu buzibu. Mumanye nti omubaka oyo abalimu. Ekyo kyaliwo ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam hayyun bayina ashabihi, nga mulamu wakati w'abasahaba abafa oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu umma ye. Omubaka ddala yadisapiyaringa takyali mu umma muno. La, omubaka sallallahu alaihi wasallam mat, takyatuli mu fizikale, naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yasigala mu umma ye bikalamihi wa af'alihi. Yatusigalamu salawatullahi wa salamuhu alaihi, yasigala tetumulina, naye ebigambo bye byasigala muffe nga biramula ensonga zaffe empitirivu. Era nga man tamassaka bihi, abyekwatako omubaka sallallahu alaihi wasallam lam yatruk lana shay'an, talina nsonga gye yatulekera okujjako nga bayyanahu. Era wal umuru tatahaqqaq hasba ma, ensonga zonna ogenda okulaba nga zituukirira okusinziira nga bwe yaziramula. Talina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kintu kyeyamanya nga kirina obuzibu n'atakitulambikira, wadde kirimu obulungi n'atakikola atya, n'atakitulambikira. Kakati okuvaawo kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu society oba mu community y'abasiraamu n'abeera nga takyatuli mu physically, tekitegeeza nti yatuviiramu ddala, wabula ennambika ze ku buli kintu kyonna zasigala mu basiraamu mu nsi muno. Era buli kaseera owulira nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga bweti, yagamba ku nsonga bweti, omubaka sallallahu alaihi wasallam yakolanga bwati, buli kimu akiwulira bwoti. Omuntu yenna mumanye nti omubaka wa Allah ajja kusigala fi hadhihi al umma, ajja kutusigalamu hayyan wa mayita. Wabula omuntu yenna ba'da mautihi, senga anaagoberera atali mubaka sallallahu alaihi wasallam, either endaba ye ku nsonga ez'enjawulo n'alekawo endaba y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, oba anaagoberera endaba y'omuntu eyawukana n'ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agigondera, manya akhil karim, nga bali abaali naye physically Allah bwe yabeekesa n'agamba nti
mujja kugwa mu kaluubirizibwa n'embuzibwa obw'engeri ez'enjawulo. N'omuntu bw'ajja okufaanagana ow'olwaleero. Kiki Allah kyatwagaza tufundikire olwaleero? Aya ntwenda gikomako mu kitundu. Walakinna Allah, baganda bange abasiraamu, abaami oba abakyala, mumanye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti naye mazima ddala Allah habbaba ilaykum Allah yabaagazisa bwe mbeera nga ddala mu'minuuna haqqan, nga ddala ekyo kye weeyita ky'oli ddala ng'oli musiraamu. Ekituufu Allah habbaba ilaykumul iman. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabaagazisa obukkiriza, yabaagazisa obusiraamu. Omuntu nga musiraamu ddala talinaayo kyayagala nga buki? Talinaayo kyayagala nga busiraamu. Toyinza kubaayo na kyoyagala nga busiraamu. Ekyo omusiraamu yenna kye kimusanyusa era kyatebenkererako wakati mu kubeera nga n'ebirala bingi bimusubye. Qul bifadlillah, bagambe obulungi bwa Allah nga nabwo bwe busiraamu, wa birahmatihi ne Qur'an, fabidhalika falyafrahu, batebenkerenga n'ekyo, benyumirizenga mu ekyo, beyagalenga n'ekyo. Huwa khairun mimma yajma'un, kikira byonna. Naye ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakikolera omuntu yenna gw'aba ayagaliza obulungi, fayuhabbibu al-iman, n'ayagazisa obusiraamu omutima gw'omuntu. Takoma kungwagazisa, goberera akokubiri yaga nti wazayyanahu fi qulubikum, mu mutima gw'omuntu nga musiraamu ddala. Naam, ebyobusiraamu, ebikolwa by'obusiraamu bye birungi, bye bimulabikira obulungi, bye bimusanyusa, bye bimutebenkeza. Omutima gwe muli mu mutima munda, bw'akiraba bw'ati awulira essanyu muli. Ate Allah bw'amuwafaka n'akikola, ate Allah kinati bwenti bwansobozesezza. Wazayyanahu fi qulubikum, Allah subhanahu wa ta'ala awunda embeera n'ebikolwa eby'obusiraamu mu bantu abasiraamu ddala mu mitima gyabwe, nga babiraba mu ndaba entuufu nga birungi, era nga bye bibawa essanyu, era nga kwe batebenkerera nga babikoze, era nga bwe babiraba ku muntu liba ssanyu lyabwe. Wazayyanahu fi qulubikum, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bano bye yali ayogera nabo yakibawa abawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'obusiraamu bwabwe basinga okwagala, era ng'ebikolwa eby'obusiraamu n'embeera ez'obusiraamu n'empisa ez'obusiraamu nga ly'essanyu lyabwe. Wahakadha, bwe batyo bafaanagana almu'minuuna almuslimuuna haqqa, abasiraamu abannama ddala fi kulli makaanin wa zaman, buli kifo na buli mulembe. Mu buli kifo na buli mulembe. Kaifa anta akhi al-karim, gw'oli otya? Tebaba na sayidi emu. Ebyo bye bituufu ebibeera mu mulembe, era abantu mwebali abafaanagana bwe batyo, n'omulembe guno mwebali babeera n'embeera ey'okubiri. Soma ayo gimaleyo. Allah yagamba nti nga bali bwe batyo, ate wakarraha ilayhim, baba batamwa, baba balaba bubi, baba tebaagala. Allah yabatamisa, Allah tabaagazisa, mu mitima gyabwe tekirimu.
yakrahun wa yubghidun bitakrihi arrahman, batamwa ne bakyawa ne bataagala nga Allah subhanahu wa ta'ala yakibawa faseeko n'akibateebeesa n'akibawa ebintu ebisatu. Al-kufr, Allahu akbar, yakrahuna al-kufr, yakrahuna al-kufr. Mu bye bataagala Allah byatabaagazisa, Allah mu mitima gyabwe yabateekamu, yabatamisa era tebaagala. Shi'ta am abayt hakadha hum, bwaba tobafaaragana, yakrahuna al-kufr, batamwa era tebaagala kuwakanya Allah subhanahu wa ta'ala na butakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala buyita obukafiri, tebabwagala. Thalathun, mpaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ebintu bisatu man kunna fihi, oli bw'abanga Allah bimuwadde nga bimulimu mutima, wajada bihinna halawata al-iman, wajada bihinna halawata al-iman. Allah n'amukusaasira n'abikuwa mu mutima muli, owulira halawata al-iman, owulira the sweetness of believing in Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo mulinga obukkiriza buwooma, zayyanahu fi qulubihim. Naye mu byo kyatalekayo yagamba nti wa an yakrah an yauda fi lkufur, atamira ddala kimuyisa bubi n'okukirowoozaako obulowooza, awulira nga obwongo tebuteredde, okeera ku makyoba nga Allah amujje ku bukkiriza n'amuwa ekitali bukkiriza, kera ku makyanga talina bukkiriza. Baada idh anqadhahu Allahu min, ngati Allah subhanahu wa ta'ala yali yakola atya, yamutaasa. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ombaka wa Allah yalinga yafrah, yasanyukiranga omuntu yenna nga Allah amutaasizza n'amujja mu butakkiriza Allah, naga nti nzikiriza Allah, ngombaka yafrahu bihi, ngombaka amusanyukira kulla al-farh. Era bwe yabanga alina kyalina ng'akimuwa, wala yubali, nga tafaayo. Unzur ila al-khadim al-yahudi, tunuulira omuweereza we Muyahudi, muvubuka muto eyalwala, omubaka n'amala ennaku nga tamulaba, n'amubuuza ebimukwatako nagati mulwadde, n'agenda okumulambula. Taata we waali ali awo ku kitanda, mu byatalekayo yamuga nti asilimu, nadde nsaba wandisiramuse. Omwana akyusa amaaso n'atuulira kitaawe, abitandika atya, paka kitaawe yamugamba nti ati abal qasim, gondera taata Qasim, siramuka. N'asiramuka. Omubaka kharaja min indihi, yafuluma awali omwana oyo nga ekyenyi kye kyonna kyakaayakana nga kiriko n'olutuuyo, nga bwagamba nti alhamdulillahi alladhi najjahu min annar, atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala amutaasizza n'amujja muki. Tunuulira omusajja eyajja n'asiramuka ng'alina abamuli emabega, buyemuga nti nsiramuse ya Rasulallah. Omubaka baali bamuleetedde embuzi mina sadaka, kisibo kiramba, naga nti siramuse. Yemuga nti goba embuzi ezo zonna, genda oddeyo n'ewaka n'embuzi ezo. Abantu bamulengerera eri ng'ajja nga bw'onoobeera ku lusozi n'owengera omuntu muki, ng'ajja n'eggana ly'embuzi. Yajja alangirira naga nti abange aslimu, bannange musiramuke, fa inna Muhammada yu'ti ata, Muhammad agaba olugaba, la yakhsha ma'ahu al-faqr, olutatya bwavu, naye nga yamuwa bi islami. Abantu Allah subhanahu wa ta'ala
beyawa obusiraamu ddala nga basiraamu era n'abawundira embeera y'obusiraamu n'ebikolwa by'obusiraamu n'empisa z'obusiraamu mu mitima gyabwe bye baagala era bye bibasanyusa, saate era yabatamisa Allah. Era abatamisa mu byasinga okubatamisa, abatamisa al-kufur, abatamisa okuwakanya Allah, obutakkiriza Allah. Si kyekyoka, al-kufur wal-fusuq, n'obwonoonefu. Sahibu Taysiri al-Karim ar-Rahman yagamba nti kabaira dhunub, abantu nga basiraamu Allah nga yamuwa obusiraamu ddala atamwa ebyonoono ebinene, atamwa ebyonoono ebinene, min tarki as-salah wa min tarki az-zakah wa min adami as-siyam wa min tarki al-hajj, okuleka ebyonoono ebyo ebinene, wa min ar-riba wa min uquq al-walidayn wa min وكره إليكم الكفر والفسوق كبائر الذنوب. mutunga alina obusiraamu ddala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mutamisa ebyonoono ebinene. Abitya kuba amanyi obuzibu obubirimu, abiwala olw'okwekeka okunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala, abiwala olw'okutya okuyimirira mu maaso ga Allah. Naayimirira atya mu maaso ga Allah? Tabyagala olw'ebibonerezo ebibivaamu, tasobola ebibonerezo binaavaamu. والعصيان n'obujeemu. يقول صاحب التيسير صغائر الذنوب, n'ebyonoono ebitono abantu abatuula mu mitima gyabwe obukkiriza obwannamaddala, obusiraamu obwannamaddala, batamu ebyonoono ne bikiba kitono. Babitya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ulaika, abo ab'engeri ezo, humu rashidun, be bali ku bulungamu. Ekyo bakirina, Allah yakibawa fadlan min Allah. Allahu akbar, fadlan min Allah, tafaddulan min Allah. أولئك هم الراشدون الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم. وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب الله أفئدتهم. الله المستعان. أين أنت وأنا؟ أين أنت وأنا؟ Today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques.
Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.